tulize n'akanyomero kana ka spark mu kitundu kyo newankubadde tuli mu kitundu kyeyo wansi n'ensonga tezitwogerako za mu kitundu kyo nga bwe kimanyi nti okulonda kusemberedde 2026 ntera okujjukiza nti buli bbanga lyoba nga lisemberedde Ssemateeka yatuddiza mandate ng'abalonzi okuba nti nate tuteekateeka okulonda okujja okuba okw'amazima kkono obwenkanya tulonde abakulembeze abajja tubawe office oba term of office empya kale obuyinza obudda mu mikono gyaffe nate kitukakatako ffe ng'abannamawulire civil society ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu okulaba nga process eno y'okulonda teba yakupapira eba nteeketeeke bulungi nnyo nate tuleme okwejjusa abaana baffe balitubuuza nti mu mwaka ogwo mwali mukola ki okulaba nga mwapapa ne mulonda abakulembeze ab'ekibogwe abasiza Uganda emabega olunaku olwaleero ndi ne munnange wano Moses Mulindwa okuva mu NGO Forum tugenda kuba twogera ku nsonga za kuteekateeka kulonda nkyusakyusa y'amateeka kulaba wa wali ebituli tukubewo tuzibewo kwegamba nate tukubewo ekiraka emirimu kisobola okutambula obulungi mbuuza kuba tulaba Sewo mukulu nsanyuse nnyo okubeera wano ku Spark TV bannayuganda mwenna gye muwangalira mbabuuzaako era mbakulisa obukedde olunaku lulungi wabweru eyo akasana kalaga nti kavaayo nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi era n'ensaasira abo bonna bitatambulidde bulungi era sebo nsanyuse nnyo okunkyazaako wano ku programu eno naffe tutyo nga tutuukidde ku nsonga olw'obulungi bw'akadde okulonda kusemberedde process zitandika omuntu bw'abanga alengeredde wala 20 omwaka ogujja 2025 awo tuba tuyingidde momentum y'okulonda ebibiina by'obufuzi tulabe nga biwandiisibwa na electoral commission nga tugamba kumpi ebisinde 7 babisindise mu field banoonye emikono ebibiina byeyongereko bakandidate tutandise okubategeera abatakyegaana bavudde no batulaga bwokuba tooki ku ground eyo wafaanana watya bwogeraganya n'omwaka oguwedde kaakati ekiri ku ground akalulu nze ndaba katandika dda ebbugumu lyeyongedde kubanga nga bw'okimanyi akalulu si lwe lunaku lwe tulonda lwogenda mu kabokisi n'otiikinga candidate gw'oyagala oba n'oleka gw'otayagala nti olwo kwe kulonda nti kuba kubaddewo okulonda kutandika mabega nnyo ojja kujjukira nti omwaka oguwedde electoral commission akakiiko akateekateeka ebyokulonda mu ggwanga kafulumya roadmap election roadmap roadmap yemwene era omwaka guno ne baddamu ne bafulumya eri revised roadmap eraga emitendera egy'enjawulo egigenda okuyitibwamu okutegeka okulonda kwaffe era mu byalo eyo processes nyingi emitendera zitandise gyatandika dda emabega kaawo wabaddewo okukola demarcation eya polling stations okulaga wa abantu we banaalondera we banaakubira obululu era emabega kaawo wabaddewo okutereeza enkalala za special interest groups ng'abantu abaliko obulema ebibaddewo just recently n'ebirala just ejjo electoral commission era yafulumizza reminder eragaddi lwe bagenda okutereeza olukalala lw'abalonzi election register so ekyo kikulaga nti emitendera egy'enjawulo gyatandika dda ate era ne ku byalo byaffe eyo ffe gye tuyitaayitako eyo mu byalo abantu bayitiridde okubuuza ku bantu ennaku zino abantu babuuza ku bantu abantu emmotoka kati endabirwamu ziri wansi gye bali ku nnyimbe ku mikolo ne ku byalo generally so okutwaliza wamu ndaba nga ebbugumu lyeyongedde nga bw'ogambye bannabyabufuzi abamu olaba nti ebibiina by'obufuzi ebiwandiisibwa waliwo ebipya ebizze nga waliwo bannaffe abaakawandiisa ey'akasimu waliwo abali mu kutereeza emitendera egy'enjawulo okutegeka okusunsula so general olaba nti ebbugumu weeriri eggwanga olwedde litandise okutambula nga ligenda mu process y'okulonda isebo
kituufu ddala ensonga enkulu olunaku lwaki tulina okwogerako gyetwalabye nga nsonga yakuteeka nsimbi mu byakulonda tulaba nga ensimbi obukosi bulamu zirina okubeerawo waliwo tulaba nga ziringa eziyitiridde nalabadde nsoma mu ripooti yaba ACFIM ey'omwaka 2021 ng'etulaga nti candidate Museveni yateekamu kumpi obuwumbi 900 billion zeyateeka mu kulonda okwo ndowooza nga batugamba nti yaspending entono nnyo yateekamu obukadde bwe za Uganda 7 ku primary wansi ate kyali kirala 3.5 trillion neziyiika mu kulonda mu ekonomi ya Uganda yonna alengerere wala alaba nga kino kirungi guno mulyo mwenga bannabya abagoberera okulonda kuno bulabe kyo buli mu kuteeka ensimbi zino eziyitiridde mu kulonda ensonga eyo gyoyogerako nsonga nkulu nnyo akalulu kaffe akazze kabaawo mu bitendera egy'enjawulo tulabye nti era nga bwonokoddeyo alipoota ya ACFIM ensimbi zeeyongedde nnyo mu kalulu ke Uganda wano ensimbi zeeyongeredde ddala okutuuka ku ssa eryewaliikiriza nja kutegeeza nti buli ensimbi bwe zeeyongera mu kalulu nga bwe ziri saawa zino oyogeddeko ku omukulembeze w'eggwanga ze yakozesa naye singa okkirira wansi n'olaba okugeza ababaka ba paalamenti sente ze bakozesa ripooti ezo ojja kulaba nti okunoonyeza kwaffe kulaga nti ennaku zino bw'oba oyagala obwemupi bw'oba toweza emiliyoni half a billion emiliyoni 5 oba akawumbi totawaana omunaku anaafuga awe wali ekizibu kubanga ate ng'ovudde ne kuba ba MP ne bodda wansi ku LC5 kyekimu bw'okkirira n'odda wansi ku bakansala kyekimu ensimbi mu kalulu kaffe ensimbi tezandibadde mbi kubanga ng'emitendera gyonna bw'oba oli mu kalulu weetaagayo akasente akasaamusaamu ak'airtime ku ba agenti bo amafuta okutambuza ebintu okuva wano okudda wali okubisa ebipande okufuna airtime nga ku radio ebyo webityo bitegerekeka naye bw'olaba ensimbi nga engeri gye zikolebwamu saawa zino kirina obuzibu bwe kireeta kubanga ensimbi zino tulaba nti zireseewo omuwaatwa oguleeta sente embi mu kalulu oba mu ggwanga kyemmanyi wali owuliddeko ku money laundering tulowooza nti era bw'otunulira engeri sente ze zijjamu zino tolaba gye ziva omuntu kasita ayagala ebyobufuzi olabulabi nti munno gwe mwali naye agagawadde alina akasimbi kangi buli bantu 5 abalekamu aleka abakyankalanyiza abawaddemu akasente nekireeta obuzibu era kyovola baffe tugamba nti kyandibadde kirungi ne tufunawo etteeka erifuga oba eriruŋŋamya ku nsansanya y'ensimbi mu kalulu ekiteekawo ekkomo ne bwe litaba kkomo naye wabeewo engeri egamba nti singa ozze mu kalulu gwe mulindwa oyagala kwesimbawo mu kitundu ba oba a ogambe nti 1 odekeralinge esente z'ogenda okukozesa mu kalulu zivaawa ogambe nti nze ndi muna bizinesi tunze kasoli wange nina emwanyi na season ewedde nafuna emwanyi nyingi n'entunda emiliyoni zizino 2 era ze ngenda okukozesa ekyokubiri bw'omala okulaga gye ziva olage ogenda kuzisansanya otya ogaye nti ku miliyoni zange 2 bye nnina ngenda kukozesaako emiliyoni 5 mu mafuta nkozeseeko bweziti mu bipande nkozeseeko bweziti mu ba agenti bange ekyo kijja kutuyamba nnyo okuzibira esente enkyamu ezijja kubanga akalubuli bwe keeyongera n'abalonzi eri wansi baluzinga objectivity mu nsalawo y'okufuna omuntu omukyamu nebalonda abawadde kasente bayinza okulonda abawadde akasente juzi kankunyumize juzi twabadde Luweere
nensisinkana omukyala nga yagamba nti bannange nze engeri ebyobufuzi gye mbirabamu njagala bano ababaka ba palamenti abajja okwesimbawo bifo ky'okutuwanga 1,000 oba 2 bwe mujja buli omuntu weeyo akakadde kamu tumanye nti mu kisanja kino gwe nkutadde ogenda okola ebibyo. Kakati ekyo kikyamu kubanga bwe tufuna abakulembeze nga tubafunye olwa ssente ze bakozesezza kibanga abagula obuguzi obukulembeze. Ekyo kikyamu kubanga oli bwakugulako akalulu ka muwendo naye oli bwa reducing omuwendo oguli mu kaluluko n'akakuwamu sente n'akuwamu sabbuuni n'akuwamu kilo ya sukaali oba tolina gye tuyita social contract obuvunanyizibwa bwalina gy'oli buba tebuliiwo kugamba waddemba okudda n'obutadda asobola obutadda era kyova tebadda n'akola bibi nze bwe mba nkuwadda akasente ate onjagaza ki oba tosobola kujja kuŋŋamba nti owaayo mukulembeze bwe wali okampeininga watusuubiza kino waliwo ensonga eno nga togituusa mu palamenti ekyo nange oba ondeka bulesigazi nabajjamu leka nange neetereeze kyovula nti tufunya ebiseera bingi nti abantu bajja ne tulonda abantu oba oli awo abatandibadde batuufu ate abantu abalimu ensa abandi badde abakulembeze abalungi ne batasobola kuyitamu kubanga tebalina nsimbi ezo zebayinza kussa mu kalulu. Abantu abali awo ab'ekibogwe kasita gobanga olinamu akasente ojjanga ofuuka honarebo nga bakuyita honarebo kansala honarebo MP. Waliwo ensonga emwe esinga okukaliriza bannayuganda nti newankubadde byonna obyogedde tubakugire okuteekamu ensimbi nga bwe baagadde omu ku bagenda okuvuganya ng'ali mu gavumenti y'incumbent ono ogumu gusobola okukwata mu ggwanika omulala ne gujja gukuba campaign omuntu oyo mumutunulira mutya? Omuntu oyo tumutunulira kyova olaba nti ezimu ku ebirowoozo bye tulina oba abantu bye balina generally kubaffe nga bannakyewa ebirowoozo mubijja mu bantu tubijja mu bantu bye twogera si byaffe naye ebirowoozo by'abantu. Abantu balaba nti singa tewateekebwawo teeka lifuga nsansanya ya nsimbi mu byakulonda abantu abeetaba mu kalulu nga bali mu ofiisi bafuna enkizo ku bannaabwe abalala abatali mu ofiisi n'emmotoka balina za gavumenti kuba oli aba agenda kukozesa emmotoka za gavumenti agenda kukozesa amafuta ga gavumenti asobola okukozesa airtime wa gavumenti oli omulala byatalina. So nga ate bwe tuba tugenda mu kalulu twetaaga olaba ng'eno mmeeza bweri twetaaga nga omwenkanonkano tujje twesimbewo gwali mu kifo abadde mu kifo nange omupya naye nga emikisa gyaffe gyenkanankana. Tekyetaagisa kiba kikyamu gwali mu bukulembeze bw'okwata mu kitavu kya buterekero ly'eggwanga ate n'ojjayo n'okozesa ensimbi ezo okukuba akalulu okunoonya akalulu. Kyova olaba bwe tufuna etteeka erirambika ne liraga nti omuntu yenna yeesimbyewo ku mitendera gyonna kyoba omanya omukulu by the way ensimbi teziri waggulu wokka zikkirira paka wansi waliwo n'abakulu abali ku district nga bazibu nnyo mu nsimbi naye nga bw'onoonyereza gye ziva tolabawo bulungi. So kyova twetaaga etteeka erirambika buli muntu alage buli agenda okwesimbawo. Etteeka lyaffe lifuga ebyokulonda likkiriza ebibiina by'obufuzi n'abantu abagenda okwesimbawo kinoomu okukuŋŋaanya ssente fundraising likkiriza naye kye twagala nti ebintu bibeere byerufu. Ogambe nti nze ngenda kunoonyayo buwumbi 5 era ngenda kubujja wano nina minwanyi gyange egiri wano e Uganda oba egiri awantu awalala abagenda okunnyambako ngenda kutunda ttaka lyange mu kyalo nzije neesimbewo. Etteeka libeerewo nga lirambika liraga bulungi nti munnaffe ono sente zino zivudde wano ng'era zirabika omukululo weeguli. Era bw'omala wabeewo ne budget
enambika eraga nti zino sente zengenda okufuna era bwe nti bwengenda ozikozesa kakati bwe tuba netteeka bwerityo ekyo kyoyogeddeko tuba tukisaako ekkomo kiba tekijja kubeera kuba tosobola kugaa nti gwe ate gyobalanga source of income nti ate kyekittavu kyaffe oba etterekero lyaffe tuba twagala nti gwe oba otunda ttaka lyo oba otunda mmwanyi oba otunda nte oba oli mukozi nti ogaa nti ku musaala gwe badde bansasula mbadde ntereka era nfunye akasimbi ke kano olyoka oteekemu awo ekyo tuba tukinogedde eddagala ensimbi ziba zijja kukoma n'abantu oba oli awo bano abaleeta sente enkyamu omanye abantu boozaamu sente omanye okwoza mu sente bakozesa nnyo obululu okwoza mu sente era kyoba olaba ojje weetegereze buli lwe tuva mu kalulu tufunawo inflation emiwendo gy'ebintu giba gyeyongera sente enaabuuka omanyi lwaki kiva kuki kubanga amateeka agafuga sente ogifuna either ng'olina service gy'owa oba olina ekintu ky'otunda so si kugaba bugabi gwe sente oba oli mukyala awo nga waliwo akkonkona kodi kwatayo kano tolina kyokoze tolina kyogenda kumuwa esente bwekyo eba nkyamu ne mu kulankulana y'eggwanga lyaffe ekonomi yaffe esente bwe zityo bwe ziyingira mu ggwanga nga teziyise mu makubo matuufu kiba kitukosa mulama muwanvu tujja kufuna akadde era ojja kufuna akadde oddemu oyiteko wano katwogere ku nsonga enkulu esembayo mu discussion olunaku olwaleero akalulu kano tukakuba mu mbeerezi buddala nze ndi wano mu kibuga naye nnondera waffe bujuuko nenkuba akalulu nentula ku tv nkalinde entambuza yako neefuuka ey'ettabu gyendi mugenda kutusalira magezi kifa abalonzi nkuba akalulu kange naye nkalaba ekyambogo ddala nga keeko ensonga eyo nno nkulu ey'engeri akalulu gye kakwatirwamu okusookera ddala nsooka okusiima akakiiko k'ebyokulonda kuba tulina okusooka okuba credit kwekyo kye bakozeeko waliwo bye bakozeeko akalulu bwe kaali mu 96 mu 2021 si bwe kabadde mu 2021 era bw'olaba engeri gye bateeseteeseemu ne kano olaba nti bazze bakola ennongosereza batereezaamu emiwaatwa mingi gye bazze batereeza bayigidde ku byayita wabula ebyokukola n'ebyokutereezaamu bikyaliyo bingi era buli lwe tugenda mu kalulu waliwo bye tulaba ne tuyiga era abantu ab'enjawulo amalowoozo ag'enjawulo ne gavaayo n'ebirowoozo ku ngeri ki gye tuyinza okutereezaamu kati katugeze ku nsonga eyo gyogeddeko engeri akalulu gye katambuzibwamu oba transmission ey'akalulu bw'okuba akalulu kati ku kyalo kati ng'esseguku ogaa nti ffe tulondedde segguku katale enkola eriwo kati eri nti awo ku polling station balangirira ebivudde mubala ebivudde mu kabokisi manya nti wano awanguddewo nebaga nti ono muwonge awanguddewo ne bagenda ku polling station endala ne bagaa nti wano Sajjabbi yawangudde ne bagenda ku polling station endala nti wano Mwangale yawangudde bwe bivaawo ne bidda ku district kati ku district wano okugeza ba chairman ab'amagombolola balangirirwa bamemba ba palamenti balangirirwa abero C5 balangirirwa n'abalala abo abaddako wabula kati akawagula ka president awo tekalangirirwa kajja ne kajja luli twalinga Namboole naye olwa covid ne tudde ekyambogo ku luno ndowooza tunaddayo Namboole kati ate abakulu aba electoral commission ekyambogo b'e Namboole awo kati ate bebalangirira ebivudde mu ka president abantu era abatunulizi engeri gye tunuliramu ekintu kino tulowooza nti kyandikyuseemu oba kyandyongedde okutereezebwamu especially
okuzza emmeeme y'abantu abannayuganda bangi okimanyi nti balina okubuusabuusa mu ngeri gye tukwatamu process eyo sayansi mungi okwetooloola kuba oli agamba nti abantu kye baagala baga nti kyandibadde kirungi tuve ku district nga tutegedde ani awangudde nti wano Katumba oye awangudde nti wano Katumba oye yatutte district y'e Butambala gatugatte district nti ate bodde Arua oba Madiokolo engineer bali bamuyita engineer Mabirizi wano yawangudde. Ekyo kijja kutuyambako mu bantu abaga nti akalu kange bakakuttemu kuba oba omanya n'abantu bamanya nti ejjinja ono yawangudde embalala ono yawangudde ebushenyi ono yawangudde eggulu bino bye byavuddeyo abali ku district tallying center baba babirina baba babimanyi tugondezeemu mwami byabakama nti ye bwajje ne Kampala agatta kiwedde nti kino kyekivudde ku district gindi eno ezo districts bw'ozigatta kyanguwa kijja kwongera okuleeta trust kyeki obwesigwa abantu balabe akalulu bwe kazze katambula kuba oli ajja akafollowinga ova ku district ng'owuli returning officer wa district yo yalanze kubera obululu buva ku district tetulonda nationally tulonda ku polling station bwe tuva ku polling station ne tuloka twambuka so twetaaga nti kyandibadde kirungi district ziweebwa omukiswa talangira nti ono yawangudde mu ggwanga agamba bwayi nti afunye buno ne bw'atagamba nti yawangudde naye ga nti afunye buno amuddidde n'afuna buno omulala kuba omulimu gw'okulangirira responsibility eyo ssemateeka yagiwa kakiiko ka byakulonda wano ku district tolangirira naye gw'osoma busomi nti kino kyekivuddemu nga tumaliriza tubyogedde byonna era bannayuganda babyogedde akakiiko k'ebyokulonda mutera okukasemberera kabiwulira akakiiko k'ebyokulonda kawulira tumaze akaseera kangi era tukwataganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda era ne bw'olaba strategic plan akakiiko k'ebyokulonda ge yafulumya era esosowaza nnyo enkolagana ne ba stakeholders abantu ab'enjawulo abakwata ku byekulonda era tuzze tutuusa amaloboozi gano wabula etteeka teriko bino bye twogerako si etteeka byetaaga tteeka mu palamenti si kakiiko ka byakulonda n'akakiiko ka byakulonda nako kateekebwawo tteeka etteeka eriva mu palamenti so bo bali ku receiving end bafuna kiwedde so amaaso amatuufu geetaaga okugateeka ku babaka ba palamenti abatukiikirira batuuse ensonga mu palamenti bateeke essira baleete ebirowoozo bino twawuliddeko waliwo abagezezaako kati recently twawulira omukulu omu eyaleeta private members bill waliwo omwami lumu lwakuba erire lirimu olukolosofa lungi naye waliwo omulala mwami Mathias Mpuuga alina private members bill gye yaleeta era nga ebimu ku ebyo mu ebiri ate palamenti omulimu gwayo gwagondezebwa dda kati okugeza Supreme Court ensukkulumu erina ne recommendations zeyakola nazo oba oli awo zetwanditandikiddeko ezirambika okugeza engeri gye electoral petitions ezikwatibwamu okimanyi nti akaseera kano ke tulimu etteeka ligamba nti singa akalulu kagwa tekalangirirwa oyo aba yemulugunya ku bivuddemu alina ennaku 10 zokka okuteekayo okwemulugunya ate kooti erina ennaku 3 okubanga esazeewo ekoze ruling okwemulugunya kw'oyo omuntu akakaseera katono nnyo tuyanza nnyo mwami Mulindwa ebyokwogerako bingi ku nsonga ezo era kirungi tukyali ffenna tukyatambula ffenna tujja kufuna akadde twongere okugera ku nsonga ezo naddala ku ntambuza y'akalulu ako ne petition ezo tuzikuteeko bulungi nnyo tujja kudda tuzogere ku take home yange olunaku olwaleero abaka ba parliament abatukiikirira ewange eyo omukulu Kazibwe Bashir
ndoza achaliyo chinga katako okumujjukiza agende mu parliament ayogere ku nsonga zino. So bwe tutambula olunaku olwaleero mbajjukiza nti tuteekateekera kuno kwa 2021 kitukwatako ffenna nga bannayuganda okweteekateekera Uganda ennungi so si kusatuuka busatu situende buli mukulembeze ayinza okutusuula mu ntato oba oliawo. Njagala mbazeeyo eri bannange mu studio olunaku olwaleero bagende maaso ne Spark Ku Makya, Spark TV. Nze Samuel Sebuliba.